Tukwaniriza kwa ripota y'embeera y'obudde. Obudde bubadde bwa mukalwe wadde ng'ebitundu ebimu mu ggwanga byafunyeyo ko ku nkuba omuli ekibuga kyattu Kampala, Entebbe, Jinja awamu ne Kabale. Leero bwe tunula ku bifaananyi ebyakubiddwa ku Ssemazinga Africa, tulaba nti omukuubo gw'enkuba guseseetuse okweyongerayo mu gabira ag'e Congo awamu ne mu bitundu eby'omu bukiikaddyo obwa Sudan. Ng'ekyo kye kiviiriddeko okukendeera okw'enkuba mu bitundu byaffe. Era bwe tunula ku bifaananyi ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe, tulaba nti olwaleero omusana gusiibye gwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Mu biseera eby'enkya ku makya tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga omuli ebyo ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga, mu bukiikakkono mu bitundu ebyo eby'e Karamoja awamu n'ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga, so ng'ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale n'ebizinga bisuubirwa okubeeramu n'olukubakuba. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira ebyo ebitundu ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga ne mu bugwanjuba bw'eggwanga okubaamu n'olukubakuba ne temperature okutuuka ku Celsius 25 mu nsozi ez'e Kabale, 28 mu bugwanjuba bw'eggwanga, ate okweyongerayo eyo mu bitundu eby'omu bukiikakkono temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 3. Yo mu Karamoja temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 31-29 mu buvanjuba obw'eggwanga, ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale awamu n'amasekkati temperature esuubirwa okutuuka ku Celsius 28. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu ebyo eby'oku Ssemazinga Africa omuli Lagos ne Kigali, enkuba esuubirwa okutonnya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu, so ng'ate ebibuga ebisigadde byo omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku Celsius 2 mu kibuga ekya Johannesburg. Ng'onootambulako okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja omuli Dubai, Moscow ne London awamu n'ekyo ekya New York, omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu mu London ne New York, ate yo mu Brussels wasuubirwa okubeerayo olukubakuba. Weebale kubeera naffe era ng'oyagala okumanya ebisingako wano, tutuukire ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe olwa UBC TV. Nze Annette Nekimbugwe, weeraba.